Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaye leero nkoze gundi eno nga njagala kubuuzako ku bamaifero ba Kadama. Banammwe muli mutya, mugamba ki? Ndowooza abasinga bammanyi Nalubega Madina gaafuluma naye mbadde sivangayo kubannyonnyola mikwano gyange. Bantema batya, baakola batya, kyajje kitya, naye nga kye nnyinza okubagamba ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. Nze nali nfudde omukono guno gwavaako akagalo ka nassi, guno gwonna gwali gugenda kuvaako ndowooza ekisomo kiraba. Kati gano ge majambiya ag'omu mutwe lwakuba nti kati ngenze nzisuuka wayiseewo wiikisi 3 omwezi gugenda kuwera. Kati ge gamajambiya agaali mu mutwe wali we mwalabiranga wuuzi ku mawulire nga gafulumye ku BBS. Banammwe nali nfudde ng'ate omuntu eyali anzize yali mwami wange eyakeera ku makya n'ajja ewaka n'anjigya mu bazadde, sigamba nti oba nali neefumbiza no, wabula yakeera ku makya n'anjigya mu bazadde n'ampasa ng'era ndaga njagala, n'okutuuka okumpangira batuuka okunzita yasooka kuntwalako out mu mizannyo gyali gize emityana. Then ye n'atusasulira n'atulekayo, n'akomawo ye n'akola ddiiru, ssente n'aziggyamu mu nnyumba ezaali zirunda enkoko by then, lwakuba nti kyali kyannyamba nga ssente ezimu nali nazigulamu ki amapoloti. We natuuka nagula amapoloti ago 3 n'ensigazaawo ssente ntono nga zo za kulunda. Ezo n'azitwala, kadi za piki 2 n'azitwala. Yali asazeewo bakole ki banzite, naye nga wakati wali tetulina misunderstanding. Yali anjagala bulungi nga tewali kwolwo olunaku lwe yali agenda okunzita nasiba ndya birungi byerere nga mbuuza mami oyagala ki, mami oyagala ki, kyenjagala ki. Olweggulo ne lutuuka n'angamba nkutwalako awutu nga toyinza nakutegera nti alina omutima omubi. Naye nga nja kubanyumiza story eno mpola mpola, part 1, part 2, part 3 bwe ntyo paka we nabamalirayo story. Kati eno ye part 2 eya story yange. Njagala mbanyumiza okuva nga nvaayo e Buwalabu paka kutuuka ku ntema nti mu story yange eno mulimu ebyokuyiga bingi nnyo, naddala kufa abaana abawala abava e Uganda ne tuleka nga waliyo ewaka obufumbo, nti abasajja be tuleka e Uganda bayina akasajja ku mutima ate tagenda kakulaga, never agenda kulaga omukwano. Wanaaba akuyambye nnyo ajja kufuba ngeri gyakuggyako ssente akute, naye ate wanaaba takuyambye ajja kukolanga kino ekyange kye bankola, kuba kati nze mbadde mugezi nnyo nga kizibu nnyo okunjijjako ssente, era ng'olina kusooka kuntema n'onjijjawo n'olyoka otwala ebyange. Ntuuka nkomawo, omwami ye yankima ku airport, tukomawo tutuuka eka awo mu biseera bya corona awo ng'anaatera okuggwako awo lockdown yasembayo mu Uganda. Tutuuka ewaka, tumala okutuuka ewaka aleeta ekiteeso nti ssente ze nkoze ku kyeyo. Jjukira nze nakolanga nteeka ku akawunti yange ate eyanteerangayo yalinga sisita wange anzirako. Kati aleeta ekiteeso nti ssente zonna nga bwe nzikoze muguliremu emmotoka, ye mukwase emmotoka mbu ye akole nga nsasula. Oba okitegeera, ayagala ngula emmotoka ya tipa mu ssente zonna ze nkoze mu kyeyo. Ekintu ekyo nze saakigula, kye nakola namuyita emabega nga ssente zonna nzigulamu poloti, era ku akawunti yange enkadde poloti ezo nazibakwatira nga ngulamu poloti. Nagula poloti 3, nga ngula poloti ey'emiliyoni 4, nga ngula ey'e3.5, nga ngula n'ey'e3, nga mbeera nga nyina poloti ezo 3 olw'ensonga nti nakomerawo mu biseera bya corona nga teriyo bizinensi gy'oyinza kwepikira, ne ngamba kansooke nteeke mu ttaka. Kati agenda okunnemerako eky'emmotoka we namala ebiwandiiko bya poloti endagaano zange ne nziteresa ewaffe. Kati yagenda okunnemerako okugamba nti anjijjako ssente ezo, agenda okukitegeera nga zonna mazo zigulamu ki obupoloti.
kati zino ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka kuba yali aŋŋaanye okukola ayagala nkolera eka. Kati ezo ze nasigazaawo ez'okulunda ewaka ze zino ze bantemera obukadde 4. Nali naleetako enkoko 2. Ku bukadde obwo 4 wabaddewo obukadde 3 mu emitwalo 7. Eno ye part 3 eya story yange. Kati wemala okuva ku kyeyo omwami agamba ayagala ngule emmotoka. Ngana okugula emmotoka ngulamu poloti zange ezo 3 nfisawo sente ezirunda nga we nakoma. Kati we nafisawo sente ezirunda nga nkola ki nga tubeerawo ewaka nga nze mmanyi ebintu abivuddeko kumbe ye yasigala n'akasajja ku mutima nga tubeera ewaka nga nsaba okuzza ku mwana gwe twali tuyina nga alaga talina buzibu bwonna. Baanammwe kyanzigwako okubeera nti omusajja yabeeranga n'akasajja ku mutima ye kumbe kyamulumanga nnyo okubeera nti muyiseeko kubanga omwami yali yalinako ku ssente naye nga zaadreyingamuuko. Kati ng'ate nze ntandise omuyitako kati nze yalinga amusinga kati ku ssente oba owulidde. Kati ye kyamulumanga nga nze sikikola sikimanyi. Tandika okulunda enkoko zitambula nnunda za nnyama nkubye ekiyumba ekyokubiri zino zifuluma zino zikola bwe ziti. Nze saamanya nti alina kyampangira. Olunaku lwakya waliyo emizannyo egizze emityana. Emizannyo egyo bagiyita nabbosawo. Ebintu ebyo muzannyo gumanyi gwe bayita nabbosa gwe gwali guzze ne bajjofere lutaaya emityana nga bazze. Nga nsaba bulungi nga ngamba mami nsaba kutwalako out. Amugamba oyagala kuntwalako out. Naye nga nze nkimanyi omwami wange si muntu wa bintu bya mizannyo nze nali manyi oba nosaaga. Amugamba oyagala kuntwalako out nti siina buzibu olunaku lwonna. Yesiiba talina buzibu ng'ewaka tuli fayini nga kyenjagala ambuuza oyagala kulya ki kuba yambuuza oyagala kulya nva ki ne mugamba nali njagala kulya mpuuta nteme. N'aginoonya mu mityana munne empuuta n'ebula n'avuga n'agenda waliwo emityana we bayita ekitundu bakiyita Naama gye yagijja n'atugulirawo soda ekyemisana kuba famire entono atutwala out. Bwe yatuuka nga tusasulira ffe nga tuyingira ye teyayingira ng'agamba ngenda kubakima oluvannyuma. Nze saabifaako ngera bw'omanyi abakyala. Nalowooza ne ngamba oba ayina ddiiru ze oba ne ngamba naye kasita ffe atusasulidde nga tuyingira. About my story kuba nakoma ku part 3. Twakoma nga mwami galabuzi bba wange atusasulidde n'omwana tuyingidde mu mizannyo. Bwe yamala otusasulira yaŋŋamba mami mugende mukwate ekifo. Mumale okukwata ekifo oluvannyuma emizannyo we ginaba ginaatera okutandika ngenda kukomawo mbakole ki mbeegatteko. Twamulinda tetwamulaba ffe ne tulowooza maybe alina programu ze ne tumulinda atukime. Essaawa y'otukima we yatuuka najje n'atupiikinga n'atuleeta ewaka. Wabula kye tutaategeera nti wano mutuleeta mu mizannyo ye yaddayo ewaka. Kati ye bwe yaddayo ewaka n'akola atya n'asobola okufuna obudde obukola ki obunoonya ssente. N'amala okunoonya ssente n'aziraba n'akyusa security light n'agijja mu balubu eyaka n'ateekamu balubu enfu. Kati ffe tugenda okutuuka ewaka ndaba ettala ly'omu nkoko lyaka ate likwatagana ne security light ey'ewabweru. Mubuuza ddadi lwaki ettala ly'omu nkoko lyaka ate ng'eryewabweru teryaka kivudde ku ki? Kwe ye nga ngamba kirabika lyakoze eki lyakubye which is okay nga nkireka nga ngamba maybe lyakubye naye nga twalese lyaka kuba twasimbula ewaka saawa emu ey'olweggulo tukomawo ekiro 7 emizannyo egyo gya nabbosa giwedde. Kati puroguramu yange yali yakuyingira mu nkoko kuzongera mmere. Ngenda okuggulawo bwe nti eddinisa nningiza mu katimba k'enkoko
ng'emmere ekyalimu. Kwe kumugamba daddi emmere ekyalimu muki mu bugundi mu bukoko, sigenda kuyingira mu nkoko naye ggulawo tuyingize piki tukole ki twebaka. Olwo n'omwana tuli naye kamugamba kamala okukola wano susu, kumbe ye yali yamaze dda okutegeka agenda okuntema ng'ali ku gurawundi. Kaŋŋambe abagenda okuntema kuba abasuspekiti abo bali babiri nabo baakwatibwa nga bali ku gurawundi. Kati bwe babeera nga bali ku gurawundi, nze simanyi ngenda mu manju olwali okusitama bwenti ku toilet. Ba my dears, yali alina okuntema we yatandikira kuba yanjigira ku mugongo, teyanzikiriza nakola susu, yanjigira ku mugongo n'atandika okuntema. Eno ye part 5 about my story. Kati nakomye nga olwali okuyingira bwenti mu ttooyi, oli najja nga yeesabise, yanjigira ku mugongo ye, yejje yeesabise, byonna byayambadde bya black, yenna tosobola mulaba mu face. Najja nejjambiya n'atandika okuntema. Ekyasinga okuneewuunyisa nakubanga enduulu nga mpita bba wange, mpita kale banneiba, jjukira olw'obulumi buli gwosanze gw'oyita, naye nayongeranga kweyongera mu mabega mu ttooyi. Kati gino emikono feesi ensonga lwaki yasigalawo, nakwata gino emikono nga giri bwe giti ku mutwe olw'obulumi, kuba nayina essimu yo ne bagitema, eyali emulisaako akatooki, yo ne bagitema n'egwa ebbali. Naye n'essimu ku budde obwo nga nyina wallet, naye byonna teyabikwatako, kiraga nti ye yali ayagala bulamu. Kati olw'ensisa ennyingi neeyongeranga mu katooyi munda, nga bw'atema amagezi ganjigira gaŋŋamba, kaŋŋambe nti oba kisa kya Allah, gaŋŋamba seekikoowo mulage nti ofudde. Olwo nkuba enduulu, jjukira omwana muwulira mu background, omwana akaaba ayita mami, kyokka ate ye daddi we talina kyanyega, oba okitegeera. Nensigala nga sikitegedde lwaki, naye nenzisa ekikoowe. Olwo olugalo lwa Nassu lumaze okuvaako, zino zirebera, zino ez'okuno nazo zirebera kuba bazanzize. Kati omusaayi ogwanvanga mu mutwe ne mu mutwe muno ndowooza mwabiraba. Kati omusaayi ogwanvanga mu mutwe ne mu ngalo gwonna gwayikanga mu feesi, ndowooza n'omutemu n'abuzaabuzibwa. Naye nga figayo omutemu ogitunuulira olaba nti muvubuka, naye nga kirabika gwe mulimu gwe, naye nga tolaba nti oba muntu wa kiwago, ng'olaba nti muvubuka mutonotono naye yeesabise, ng'ekyo kyoba osobola okukiraba. Kati nteeka emikono mu feesi, omusaayi guno gwonna gujjula feesi, nzisa ekikkowe, nassa ekikkowe omulundi gumu nenkola nensirika, yantema yaawo omulundi gumu, nensirika saanyiga, n'alowooza nti nfudde. Kwe kudduka, nadduka n'ayitaawo mu butooke, waliwo obutookitooke akasuku ewaka, nadduka n'agenda, natuulayo eddakiika nga 2 nga nsirise. We namala nengera akaseera nti kati omuntu agenze, nenvaayo kuba ebigere byali biramu, nali nsitamye, yatemanga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndaba muganda wange nkulamusizaako. Akadde kano ndikasuula Muslim Primary School wali omuzikiti ogw'ekitundu. Ekitundu kino kisangibwa mu kyawuni Town Council, Kalungu District, Greater Masaka, gy'oyinza okuyita Buddu. Akaseera kano nga bw'olaba outer part oba ekitundu ekyowabweru eky'omuzikiti guno, ojja kizwa nti gukyali mu mbeera nnungi. Evyu yaagwo nga bw'okiraba, enzigi ziringa bwe zaagala, amadirisa, ebirawuli byavaamu,
bw'oyimirira eno olengera eri, so olaba nga embeera mwe guli mu butuufu teyeeyagaza. Bwe weetegereza n'ogwetooloola gwe yali atuuseewo, olaba nti mu butuufu si y'embeera eweesa Allah w'ekitiibwa, ekitiibwa kye nga bwe kisaana. Bwe tuba nga tuyingidde munda, ojja kwetegereza okizuule nti si y'embeera ennungi ezaamu amaanyi, naddala omusiraamu oba oli awo gye yandiyagaliddemu eri Allah we. Mpozi wazze wabaawo okugezaako okuddaabiriza embeera nga bw'ogiraba bw'etunula, naye era okiraba nti mu butuufu si mbeera nnungi. Kangezeeko okuzuuminga ebifaananyi bino, oba oli awo weetegereze bulungi embeera omuzikiti eno gye gulimu gwe twogerako. Musiraamu muddu wa Allah, eyo y'embeera omuzikiti guno gye gulimu. Obuwundo, buli kiwuka ekya buli kkala, okutonnya gutonnya, amabaati waggulu gakaddiye, buli kimu tekyeyagaza mu mbeera eno nga bw'okiraba. Nabwe ekyo tugatta eddoboozi lyaffe ng'abalumirirwa omuzikiti guno, abaaliyo, abaasomerayo, abayiseeyo, abakuliddewo. Wenna alina ky'osobola. Tuli mu campaign ya kuddaabiriza muzikiti guno, osobola okubaako engeri. Bwentyo nenyongera okujjukiza banaffe abaludde ne Dawuda Events. Gwe wenna alina omukolo, olina mukolo ki gwa kwanjula, birthday, kumanyagana, kwalula balongo, olina kufiirwa ng'oyagala omukolo gwo gubeere ng'embaga, mukwano, beera nga weekwata Dawuda Loden Events. Ojja kuba nga ate munnange tewejjusa akukolera decoration yonna gy'oba weetaaze mu colours ez'enjawulo, akwambaliza abagole, asobola akukwatira vidiyo, akkubira ekifaananyi ekirungi. Mukwano, weekwate Dawuda Loden Events. Omufunirako y'ennamba y'essimu eri ku screen yo, ate munnange ojja kuba tewejjusa alina decorations ez'omulembe nga woolaba ebimuli bwe biyitingana. Genda ku Facebook osobola okuba nga ate oyongera okumufollowinga, oyongere okuzuula ebipya, kuba omwana yayitiridde yazze kulema. Tobeerawo kunoonya mutimbi, tobeerawo kunoonya mukwasi wa kifaananyi kirungi. Weekwate munnange Loden Dawuda Events, ante tojja kubeera nga wejjusa mukwano gwange.